Henry Media. Mr. Henry Akubidde asobodde okubeera nga akkiriza nti ekyamazima Prima n'omuyimbi Jostede bali bombi era nakkiriza kino kibeerewo kuba ye yali essaala yange ebiseera byonna. Ate ye Thomas Tayebwa Akubidde alangiridde okuwaayo ofiisi ye ku myaka 42 gyokka gy'alekuliddeko. Lwakataaka ali mu kkomera, omulamuzi amusindiseeyo amalayo emyaka 3 bweddu. Ono biwulira mugamba mutya nno bataayi, kansubire nti muli bulungi, enkuyege zikyabakubira enduulu. Ntandise ne Mr. Henry Ononno yali muganzi wa Prima Kadarish. Ononno yali asudde Jostede, yali akubye Jostede ebbosu. Avuddeyo n'agamba nti obulamu bwe bwonna abadde ayagala nnyo ababiri bano basobole okubeera nga baddeŋŋana. Kino nno kisobola okubeera nga kiyambako abaana baye bombiri be bayina, ate okuba nga bakula ne maama ne taata. Avuddeyo mu mbeera ey'ennaku gy'ayogeza nga yeekazaakaza bwe yeebwalabwala, n'agamba nti bano kasita baddiŋŋanye mpulira essanyu mu mutima gwange. Ate ye Thomas Tayebwa Ononno nga wenjogera kati ye deputy ye mumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olwa Parliament wano mu ggwanga Uganda. Nonna asobodde okuba nga alangirira nga bw'alekulidde ku myaka gye 42 gyokka. Ono alangiridde okuwaayo ofiisi eno mu Desemba wane era ekisanja kye bwe kigenda okuba nga kikoma. Ono ofiisi gy'awaayo y'okuba nti abadde omu ku abo abali kakiiko akafuzi akasettendekero ery'e Makerere. Era nno alangiridde lubona nti ekyamazima sigenda kubanga nkomawo. Bino bisobodde okuba nga byogerwa secretary wa oba omuwandiisi wa university eno ey'e Makerere, omwami Yusuf Kiranda. Bino nno webijjidde nga n'omukulukiro wa Kiwanuka oba Keke ono nga ye Attorney General bw'atyo nga naye yalangirira nga bwannyuse ekifo bw'alanga bw'atagenda kudda ku kakiiko kano akafuzi ak'e Makerere. Ate byo ebya Serena Bata wamu ne ate byo ebya Serena Bata ne Abitex musenguzi byandibanga bitabuse oluvannyuma lwa Serena Bata okuba nti asobodde okubeera nga ate ekigambibwa nti yaddidde contract gye basayininga ne Abitex n'asobola okuba nga agibuliikinga. Bino Abitex we bijjidde nga Serena Bata kizuuliddwa nti akola shows ezitamanyikiddwa promotion ya Abitex, ate nga asangibwa nnyo ng'anywa sisha n'abeera nga ate bino byakola tebiri ku mulamwa gwa promotion eno eya Abitex talina kubanga ate abikozesa. Bavudde ne bagamba nti naye shows zonna ze basobola okuba nga ate bakwata ddala mu festive season nga bali n'omuyimbi Serena Bata ajja kuba nga aziyimba, naye bw'anaazimaliriza akwatemu ebibye ate abeere nga dda mu kyalo. Ate ye Lwakataaka Ononno nga ye muvuzi y'omu ku bavuzi ab'emmotoka wano mu ggwanga Uganda bw'oyogerako n'ogamba nti ekyamazima bavulumula enzirusi. Omulamuzi asobodde okubeera nga amusindika mu kkomera amala emyaka 3. Ononno omulamuzi wa grade 1 magistrate wali emukono amusindiseeyo lwa kwonoona bintu, era kizuuliddwa nti yayonoona ebintu by'omwami amanyikiddwa nga George William Kawoya. Ononno amanyikiddwa nga abeera wali mu Nakana Coffee Industries mu Kampala. Jjukira nti nno mu omusango yaguza 28 wali ekiwanga, era mukono Lwakataaka yasobodde okuba nga yeetondera bw'atyo. Omulamuzi n'amusaba asobole okuba nga amukendeereza ku kibonerezo, naye omulamuzi kyeyakoze kwe kumukendeerezaako emyezi 6 gyokka, n'amulagira agende mu prison oba mu kkomera lya Kawuga prison wali emukono amaleyo emyaka 2 n'emyezi 6 gyokka. Akugema mawulire gaffe ebyo n'ebirala tujja bikuleetera. Mukama Katonda akunkuumire.